mu mawulire ge tulinawo kino tekiri fantastic walina lillahi urrajihuna amawulire agatambula ku njegoyego za Chicken TV kiri confirmed nti omwana Captain Ricky afudde. Captain Ricky kinajjukirwa mu filimu za OMG yazanyanga kibanda emabega kawo era yazanyanga ng'omusajja alina laavu emitima gyaffe gyennyamidde. Tuli mu kufukamira okwebaza omutonzi obulamu bw'abadde amuwadde era n'okusaba Katonda amusaasire biki ebyamusobako. Captain Ricky afudde. Captain Ricky kinajjukirwa nti Ebony's OMG yakamala okucelebrating emyaka bufuku nyange etuweereza mu industry. Kanate bwe tuba nga tuviiriddwako omusajja omu kubateeka ettofaali ery'amaanyi ku OMG twebaza Katonda olw'obulamu bwe kyekyoka kye tuyinza okwogera. Omukama agumye famire ye abaana taata ne maama walina lillahi urrajihuna tekiri fantastic. Serango ku mawulire agaliwo agazuuliddwa nti Captain Ricky nze nno mbadde manyi nti afiiridde mitala wa mayanja nedda. Amawulire ge tubadde twakafuna essaawa zino Captain Ricky ng'amanya g'amatuufu ye Pisoni Katantaazi akubiddwa amasasi agamutidde wali mu maka ge e Hoima. Essaawa ya kakati tetunategeera nsonga ki kizibu ki ekiviiriddeko omwana mulenzi ono okubanga bamusindirira amasasi agamutiddewo naye nga ge mawulire era agava esaidi zeeyo e Hoima. Ndabyeko ku mikutu egy'enjawulo Hoima Masindi Kibale ku netiwaka zeeyo nga bamaze dde okuba nga bakonfaminga nti akubiddwa amasasi era bamusanze mu maka ge gye bamusindiridde amasasi agamutiddewo. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tusaba Mukama Katonda agumye ab'eŋŋanda n'emikwano era nga tusabira omwoyo gwe Mukama abe nga amusonyiwa byonna ebyamusobako. Mwenna abanyumirwa Ebony's omwana mulenzi ono yakitinganga nga Captain Ricky nga ye captain avuga ennyonyi tabeera mu ggwanga era nga alina omukyala we omulungi ennyo. Abasinga obungi mumanyi njogere ki ndeke ki naakitingako ko ng'asikaye omukambwe ennyo ye Pisoni Katantaazi. Ennaku olwaleero atuvudde ku maaso naye nga tetunategeera era nga tetunamanya kiki ekiviiriddeko okuba nga bamusindirira amasasi. Gano ekitegeeza gabadde intentional kubanga omuntu akulumba mu maka go kitegeeza oba byandibaamu eby'ettaka oba ki naye nga kyonna kye tunaaba tuzuddewo tujja kukomawo tubategeeze naye nga mawulire mabi nnyo ddala nga tulindiridde okubanga bakomyawo ate Mese Bontwe bw'atyo ate n'ono naye atavudde ku maaso. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tetumanye ekigenda mu maaso naye nga Mukama yasinga okuba nga ategeera naye nga amazima gali nti ye bamukubye masasi era nga amasasi gamusanze mu maka ge. Gano amasasi gamutiddewo. Tujja kuba nga tukomawo tukuleetere kye tuzudde naye nga sofa essaawa ya kakati ago ge mawulire agaliwo era ge tuzuddewo. Kasooke nkutwaleko wa Captain Ricky nkuwekoko akatambi katini nnyo omulabeko obanga obadde tokyamujjukira yono Captain Ricky waffe essaawa ya kakati atuvudde ku maaso. Actually, it touched me so much because the lowest I ever scored for the bursaries was 21 points. Nabiranga 21, 22, 25. Yes, 25. 25, 24, 23, like that. Yes. Nabiranga ne S3, olusi enya, olusi S2 ne B3, like that. So lembera ya mama yes. It threw me off my balance because Saddam kwata kushita upaka inakole bibuzo. Sorry. I didn't touch a book, but sejusa kubera sagwa. Okay. Nafuna 20 points. Nenga satunula mu kitabu entire time. And I had to comfort my young brother because he had agenda kutula senior 4 nga babuza ina mwina mwali mu cabin classes. Yes. So my young brother nga nino mukubire sembuli kiro abyoliotya uzo bigenda kusomyeko nsomye ne tugenda mu biology ne mwakale kati soma lusi nga mu discussing and everything because I had my phone at school.
nga naye ayina eyiye kati nga mukubira ne mudiscussingira mu biology waliwo asimagolinga samagolinga esimu of course ate nga nali prefect agenze nakyo omanyi nga nze ngenda okunoonyeza abalala nenge yange tokolaba omusajja yagamba nti akuwa obukulu akola ki bakuga agenda okwata amasimu g'abaana ng'eyeeri wano kabira so ate nze naye insurance eka mu cubico nga teryajja kunoonya muyange naye nga tufukuza dormitories ne batwala amasimu g'abaana naye nga nze yange ntambula naye mu nsawo nga tica kibi nnyo obukulembeze embeera y'obukulembeze obubi eva wansi ddala kubanga ati batujojo ofisi zaffe obwo bwali bukulembeze bulungi nti kolanga bwe ŋŋamba so singa kyenkoze tokoppa nze ng'abafaada tokoppa muzehe gwange wabula kola ekyo kye bantumye okubuulira okola kituukiriza andi naye ange sagikosanga bubi kweraga walindanga buddeko bwesinesibi kiro ate nga nkubira sisita wange ali kaŋŋambe wane masaka kulya yuka kitalo nnyo era kitalo ddala mawulire si malungi n'akamu naye nga tusabe mukama katonda akumye ab'enganda n'emikwano nga tuvuddeko eyo munnange ate ye fulufiga ayanukudde Abba Makasi Mayanja n'amulangira n'amugamba nti mwana genda mpola tonafuna nampapula tonya butuuzi accent eserera what and what naye bajjo ne bajjo yakoze bubi yagambye nange saabitegedde listen my boss njagala okutegeeza Abba bw'oba weeyita wakabi nga weeyita wa kitalo nga kyekikuvooza kitaawo njagala okwate passport oba olina obutuuze bwa America giteekeyo bw'oba olina obutuuze bwa America ennyumba gye mulina kamiyoni yagigula akyakisasula mukyali kwasalira anytime any day ebyogamba buno oba in fact kati n'omuntu wakusunga bakuzza wano tona bakufuna right emanyira abantu kubavoola balengeza bonna mulinde taatawo nabadde mu ddwayo nandaga essimu nandaga buli kimu emitwalo gya dola gyabaweereza buli mwaka buli wiiki buli mwezi na biki buli kagabe masannyalaze kakibe ki yakiteekako kyekyatukabiza ne kamiliyoni abantu badde twaktukabira ki ekyokuvuma taatawo si esolution ekyokuvuma jjajjaawo Abba okimanyi bulungi nakunonanga kusomera eri wansi nga kamiliyoni antuma nga nkulera bwe nti tolina na right eyimirira kunvuma yakutaddemu yandaddemu naye nakunonanga kusomera olaba eringa namuwonga eri essomero liri eryambala ne green eri wansi nakunonanga sometimes nga nkutwala ne ice cream wali katolina right envuma nkuleze we nti abadde na bajjo okimanyi nti badde ndi mukwano gwa family ndi mukwano gwa tatawo sisobola kukkiriza kufuma jjajjaawo kubanga Abba tukwagala lwa kamiliyoni bajjo tukubuzizaako kamiliyoni n'amala akutuka bw'ati mwenna mwekamba buulire na family ya kamiliyoni tubamanyirwa kamiliyoni value tugibawa lwa kamiliyoni tuba respecting lwa kamiliyoni twabategera lwa kamiliyoni tubaagala because of kamiliyoni singa taliiwo Abba theme n'abaana abakabi abamanyi ne accent waliyo ne bazaaliddeyo nze mbeera n'abaana bajweti zaawedde ne bandaba era wawunya abaana bazaawedde bambuza bakino kankimale nalabye abaana ba Bobi Wine nga basisinkanye Katikkiro basisinkanye mukyala wa Katikkiro nga bamubuuza bayimiridde bemenyako bwe bati ebyekifala ebifaananyi ebyo control mubirina mukuza abaana oyo fulufiga nno ayambalidde Abba Makasi n'atakoma ku Abba Makasi ekyeyo nekikuwatiramu n'abaana ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tebalina mpisa yadde nti muyimirira mutya ku Katikkiro Charles Peter Mayiga wali babadde nga abeebuuza n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mbebyana tebirina mpisa oba bijjaideni Owaayi sirina bigambo ate ye Kasuku naye avuddeyo n'agamba nti maama nagenza okuzukuka nga kiri ku mitimbagano nti nga Abba Makasi atukubye kaganda biibino nagenza ozukuka nga gayiza katufudde roast chicken abaana batabuka Abba Makasi ngadda ku live ye yaguze bulungi equipment n'afuna ne editing suite kuba obedda buli kagira n'azannyako wali ng'akulaba wali oteesa kanti tunabulabye ku saa mukaaga ne ŋŋamba badda omwana nga yabadde mukambwe nasose kulaba
omusajja wange basookedde kwani of course Kasuku bamogeddeko ne bamuyitako yes kati mamuli eyo mugati Kasuku agenda kati naye bamogedde banjogeddeko naye sigenda kwekolako mawulire you are an idiot bw'oba olowooza ati ngenda geekolako sigenda geekolako you're joking ne bakwata musajja wange Dirisa banash kyabadde si kirungi ayina eno gye yatandikidde nga logiki naye buli lwe yadde yeeyongera yeeno ng'akuba kutta ne ngamba omusajja wange seege gye basookedde kyabadde fire upon fire Munnayuganda n'akyamuka Munnayuganda wayagala no awaman aba tetukuta wokutta wewo koze naye Munnayuganda omunayo basikutte musajja wange Dirisa omwana yagaye nti tamumanyi I even don't know you nengamba naye ono mbadde manyi kazini waabwe ne bakwata musajja wange Bajjo tuli mu kuteesa wano tulina interview ne Bajjo ku Friday tuli mu rehearsal yaŋŋambye Kasuku ebibuuzo byagala okumbuuza sooka obimpeerezi n'engeri gy'ogenda obimbuuzaamu mu Luzungu mungenda kolaako interview nga ya Luzungu Kasuku and Bajjo English tulyoke tutandike olutalo terunaggwa era njagala okukakasa nti lukyali era gano gakyali mabaka ye aba yabagambye nti nkimanyi ndi Muganda naye temwerabira nti maama wange mukyoli bo tebasaaga nti so nina obbawo ebyammwe mpaka munadda mu system ate twalabyeko omuyimbi waffe Edirisa Musuza aka Eddie Kenzo nga omugole waffe Honorable Fiona Nyamutolo nga mukuliza birthday naye jjukira nti bambi birthday eno bagikoze abantu babaddewo abantu babadde mu Christmas nga omanyi Christmas obudde obusinga abantu abasinga tebagala kubanga bakola ki buli omu abeera wuwe era abeera bibye bambi bajaguzaawo n'omwana waffe Maya ekintu ne kitambula bwe kityo kyatambudde side gyeyo. Nga tuvuddeko eyo munnange ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Lilipazo atendereza Eddie Kenzo agambye bannange omwana oyo amanyi kintu kye bayita leadership talina engeri gyakuwumbawumba ne woba nga oweddemu essuubi bambi nofuna essanyu. Kenzo alina spiriti y'obukulembeze. Kenzo otuula naye oyogera naye n'owulira ng'okkakkanye ekamulewe teri buyinza butava eri Katonda. Kenzo Katonda yakuwa omukisa. Katonda yakuwa omukisa Kenzo nkubuulira Eddie Kenzo. Era leero lwe nategedde nti Kenzo asobola abayimbi. Kenzo asobola abayimbi ate Kenzo ye yekka asobola okuba pulezidenti w'abayimbi mu Uganda. Teri bamulala. Kubanga Kenzo ensonga azikwata kisajja kikulu. Kenzo ensonga azikwata mpola. Kenzo tapakuka. Antu bakola ebintu Kenzo ng'asirise bw'ati alaba. Nakubira simu emunaga kola boti nebo naga gya soko je Kenzo buli muntu kati agoberere Kenzo bwaba muyimbi ate Kenzo yeka yasobola kubanga Kenzo alimu ekintu ky'obukulembeze oyinza obutakkiriziganya naye ne Kenzo nze banga lyemaze mu kuyimba kati nkuze sikyali muyimbi muto Kenzo asobola okulembera abantu
naye mbu bali bagundi abo tebasobola nze sobola kunjolo nga gye wali wambuziza gwe tosobola nze sobola ekisooka nyiga mangu nze nekyawa mangu abo abaana engeri gye bamanyira Kenzo bwe mbanze mba nabisuulawo dda kuba Kenzo ze star nze mba nabisuulawo dda tombuulira ne wiiki tewera era Kenzo musajja nnyo okutuula ku federation n'amala omwaka mulamba nga atuddeawo nga naabo bagundi bamusumbuwa abo simanyi baani abo abawala abo abataagala bakulembera bo buli kadde balina omutwe omugumu ne bamuyisaamu amaaso n'asigala nga asirise Kenzo musajja nnyo nze sisobola Kenzo gwe tusobola Kenzo ku bwa sitaabwe n'alekawo emirimu gye n'asibe ku federation ng'atudde namugaa Kenzo gwe tusobola ab'ekibuga abayimbi b'ekibuga ne bajja simanyi abayimbi b'ekyankwazi ne babuuza oyo Kenzo ebibuuzo ebitakwatagana waliwo abajja nga gyayagala kubaako kintu kyabuuza Kenzo n'akwata ku ttama bw'ati nga yandibadde mu studio akola ndongoye oba yandibadde ageze kuwummulako olinaga Kenzo kakati mwe Kenzo ffe ng'abayimbi b'empijji temutuyambye Kenzo nannyonnyola Kenzo alina obudde era ddala kituufu Kenzo oli mukulembeze nedda ajjawo obusiru zino mpeke za abokofu nazijja Saudi Arabia toyogera bya kisiru so bakama bange embeera bwetyo bweri leero simanyi oba nayimba oba siyimbe omukazi munnange yajja mu bizinensi yange n'agipamira yajja mu lujja lwange n'apamawo n'ayonoonawo n'amala n'agenda omukazi yajja mu lujja lwange n'apamira bizinensi yange yonna n'agiyiwako omulagala yajja mu bizinensi yange n'agipamira bwe yamala okupamawo oyo fiina mugerwa n'asituka n'agenda n'agamba pamidde ngenze bw'atyo bwe yakola kati leero sikoze ndoza kikuwadde essanyu wajja mu bizinensi yange n'opamira olujja lwange bwe wamala oddupamira Temulange oyamaze n'abanga akukulumira omukyala manyiddwa nga Fina Masanyalaze nti ono emirimu gyagyonoona era Krismasi yonna tafunye giigi. Omukazi munnange yajja mu bizinensi yange n'agipamira yajja mu lujja lwange n'apamawo n'ayonoonawo n'amala n'agenda omukazi yajja mu lujja lwange n'apamira bizinensi yange yonna n'agiyiwako omulagala yajja mu bizinensi yange n'agipamira bwe yamala okupamawo oyo fiina mugerwa n'asituka n'agenda n'agamba pamidde ngenze bw'atyo bwe yakola kati leero sikoze ndoza kikuwadde essanyu wajja mu bizinensi yange n'opamira olujja lwange bwe wamala oddupamira n'omala n'ogenda ng'enkola yammwe bweri wapamira bizinensi yange yonna n'ogipamira n'oyonoona olujja lwange otegeera kati sikoze gwe oli oyo ne bbaawo mwekubaaga nze sikoze ndeeta abaana bange ewuwo obagulire enkoko ndeete Faliidi onaamusobola Faliidi mukuleetere yaasula wa mumpe gy'abeera mutwaliremuko ku baana bange ate okumanya muli babi wagaana kitaabwe okukola essimu yange ogirina lwaki abaana bange tobakubidde n'obagala ne bajja ne balya kaceere kubanga gwe munnange abaana bange abaana bange leero ababo balidde ababo banywedde n'essimu yange ogirina lwaki tewakedde ku makya nonkubira noŋŋamba Faliidi ne Namata babambaze babaleete ewuwo balye ku muceere yensobi gye mukola wayonoona bizinensi y'abakitaabwe nze bizinensi yange munaye wagyonoona n'abantu baali bampaako deposit
bwe kigwa kuba police nze business yange wajiono na wajimala we rabwe mva ku live ngenda kwebaka kuba naligambye mvuge mmotoka mu kibuga mmotoka nzivuzisi naligambye ngende mu bbala kati ndage wasinywa mwenge banange nga bali mukola kantule wange nebake ate nayimba wa okuyimba UCC yanzikiriza okuyimba naye obwedde abantu bakuba drive obwedde gye bakuba drive bayita mbyalo liri puzzle lunabajje abamu nga abantu obamanyi abamu tebabuti otegeere kubanga eggulire ly'okugamba nti babaganye lyasaasaana nnyo baliteekamu ssente naye UCC bwe yatukkiriza okudda ku stage lyo teryasaasaana era n'okulyogerako tebalyogerako yeyo Uganda mwetuli naye okumanya olina ettima wandikedde ku makya n'onkubira n'oŋŋamba kitammwe namwononera bizinensi ye olujja lwe mwakolera bizinensi ye nagipamira otegeera fiina abaana bo baleete balye ku mukyere otegeera ndi wano wembeera abantu bonna bataddeko endongo abaana baabwe babambazizza bulungi abange bali mu kisenge bali ku geemu n'akakyere tebakalabye ate ziriwa showezi y'emirimu wagitta tegeera erimba nemba bataddeko ekidongo abaana baabwe bali mu kuzina otegeera abange bali mu kisenge bali ku game ku TV wandikedde n'ogamba Faridi ne Namatamba kuweereze ne balya ku mukyere wuwo naye wapamira olujja lwange wayonoona bizinensi yange n'ogyonoona bwe wamala okwonoona bizinensi yange n'ogipamira ne banno ne mudduka nga teweesangudde so oli musanyufu wayonoona abange kitaabwe takoze bw'ababo basanyufu. Tuli ku NCK TV abambi nkugamba kimu nti wabanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga mawulire gomanji ddala tulina kusoya dda akatikitiki kamuwe kati sigala naffe tuva